Wenti. Okay, tugenda maaso banaffe ba Fredex Motion Pictures. Etandika butandisile yate Cinema Uganda ne Fredex Motion yakutusaako. Tugenda kulaba Namwebe Aisha ne Kisitu Stanley. Songa na Liang Farida Mwali. Batugamba Musime Lauben. Nasali Jacinta. Twagala Yesu Everest. Bajita Adiki the street girl. Lukabe Frederick Ntwasi Gerard. Lukabe Frederick yemwandisi atenga nali yange Farida yakoze ku locations. Lukabe Frederick editor wayo atenga nali yange Farida welfare. Lukabe Frederick yakoze ku sound. Songa Kisitu Stanley ye director. Na kutegezeza ko zigenda Brenda's video. Kakati mukaseera kano omanyi omuntu eyabagudde miwunyo tebamala kumunyonyogera. Olabirawo nti ono gyawunye waganya okwogera oganya okwogera ekyatandika butandisi. Lwaki naye musajja gw'oli mugumu oganya okwogera ne bamusumulula kati wachawo omekata kuongea wewe ongea kwani ni wona kata kuongea wewe tutapiga wewe unalia matama bagayuza wewe lwaki toyogera kati njogere chiche sakoze toyina kye wakoze yesebo kale kande to butayimbwa ate kirabika zakenkusibe emimwa gino egy'enduulu. Abasajja bakuteeka mu kye bayita safe house ne bakukuba nga tosobola kuwoggana. Bakusiba emimwa ne bakuyira amafuta mu nnyindo ozanya n'okuzanya. Kati osooka ne bakuyira ne bakuyiwako omunnyo bakuba kibooko nga buli kibooko gye bakuba eyingira mu nnyama. Baasi laba okutulugunya laba okutulugunya wowe mama ozanya n'okuzanya munzitira bwerere sebo munzitira bwerere sebo efirimu eno ekyatandika butandisi tugenda mu maaso netandikwa ya firimu. Lindako ozanyisa muzanyise sooka olindeko kati omuntu gw'okuba omukuba obubuka sooka omuyimirize nedda tolaba wa mutwe munene wamma. Can you keep quiet? Osobola osirika Keep quiet. Ngambye sirika okabira ki wulira kati twagala otubulire mondo gyeri njagala kumanya emundu yaffe baliwa. Tell me. Kakati yagudde mbano babe bayita aba intelligence oba be bakesi mutaka bamubuuza mundu oba yakola ki oja leta mundu omusirikale nga yakwatidde musango ne oba tewaguzizza kale tuwe emundu eriwa mwongere bakuyira amazzi ne bakumamirira omunnyo ne bakusikasika kuba empi bakukyusa bange obanga ali mu kalaayi kuno okusiika kwennyini bannange toyogere empi bagamba ziba z'abaana bato ne bagikuba omusajja omukulu toyogere kale ku mundu tuweka amasasaana omusirikale nga yagala okukyapa kubanga woletera amasasi n'emundu oba ogirina sirika wenyamaza kati boogere yogera bulunze mamundu baliwa masasi yogere We'll let you go. Kadi sagala bakube owulidde lakini sasa nze njagala batwale nze waawe otadde mundu otuweko mundu kale tuweeko mudumu gwayo. Tell me kumbe wona ataka kata emundu yaffe baliwa kati yogera mundu gyeri kamyule ayagala mundu ne bajja ebyambe bamubukidde kamyule akubuukirako abanga alinnyo ekitalire. Tugenda maaso
njagala olabe bannange bano bakukuba teke naawe atasaana kubwa kuba omuntu okukuba teke awo aba akufundikira bakukuba omwosi bali bazibu ekijambiya kye balina negumba likiyitamu kale nomusajja atwakubwa bamubuuza emmundu naye ng'agamba talina musango gwe yazza nekye bamuvunaanira tamanye tuddako ewa Naluyange Farida oligino nemuzi ali eno alina bizinesi etambula era ku mulundi guno agatayagala kulwawo abasajja eri sente bakolera ddala era ku mulundi guno ayagala abe ng'afuna kagawera bamutumye emitima baagala nnyo enkizi era n'ensigo zikolera ddala wuuyo okay atunda byamaguzi gundi abantu bakyagala kgenda kulima bakungula bannaabwe waliwo akatale k'enkizi ensigo batwala emitima okujjako ebibumba sibiina nnyo katale ekibumba bakijja mu muntu kifiirawo kyovula n'omuntu okulwala ekibumba oyo ayinza obutataasibwa oba oyagala abaana nga basatu kale namugaasi wali buzibu tugenda kunoonya abaana batera kulayika ne bafuna abaana be bajjamu ebintu ebyo kubanga abaana abato baba tebannatandika kulwala nnyo bintu bya munda eyo baba bakyali bagumu kati sebo abantu abaagala okubeera ku nsi lubeerera bo bagula ebibumba by'abantu n'emitima n'ensigo naye ng'okulwala kw'ensigo bibumba naki kitegeeza muntu kukula era amaanyi gaba gagenda gamukeewa kati abagagga agenda n'agula ensigo oba omutima newetukeera kumenya ensu kyova olaba omuntu agudde ku accident bamuziika nabyo ozannya n'okuzannya munnange ng'eyo tuvaayo eri waliwo abali mu bizinensi ez'okutunda ebintu by'abantu eno waliwo ali mu mbeera y'amaziga anti kibooko ze bamukuba ndala yasooka n'atunula musajja wattu ebirowoozo bimuyinziza anti buli wajjukira bw'ati ebizu byonna byonna bye yavaamu oba bye yagwamu ajjukira olunaku lwakwata ekkuba okulekaani asiibula omukyala yali abeera mu kyalo musajja atu yali mulimi era embeera ye teyali nnungi n'akamu kubanga ebyenfuna byali byagaana tumulengera mu kusiibula omukyala abe ng'akwata ekkuba okwolekera mu kibuga kuba bagamba omukisa gwonna ogw'ebyenfuna guli mu kibuga bw'atyo bwe yasiibula famire okugenda okuleka ndi asinkana wajja anajja omulimu yeyo omwana gwe yali azaala n'omukyala bwe yabasiibula agenda anoonye omulimu musajja atyo ennaku emulimu bikuba omulimu yafuna miggo munnange bamuwumuza mbuwumuza ne bamuddira nagambe zigenda mu Brenda's video kafumbe mukasa road awe nyini so nga opposite Kisenyi bus terminal we wali Brenda's video tugenda maaso emiggo bali gye bakuba mirala abasajja bava mu kukuba ne badda mu kukalakata yitawo kati ng'asooka amuyitamu gayitawo oli muzannyo buzannyo wano baasi buli bwe bajja obabanga abakusonyiwa babanga abazze okuteesa naawe kyenjagala okulirensi kati nga muganya ateese ng'ab'omukwano I want you to tell me kuba kati ab'omukwano bateese era nombuulira lwaki nga muga lwaki ku kyemmundu kino ogumye nnyo okimanyi bulungi obisa mundu toweebwa kana toyina mundu kwa alina otunula ng'ekigala
owulidde Kanabani and kati kale tubulire bewakolagana nabo emmundu oba ojagala tugikulekere ani gokola naye okubba gwe tukuleke nemmundu toyagala gyogera mubadde mubbisa emmundu obadde ngobba ne baani omusajja akugamba ekigambo ng'alinga eyakulabye kati ekyammundu nkivuddeko siddamu kusaba bya mmundu naye yogera bwogezi baani bokolagana nabo mu by'okubunyaga bannange amanya gaabwe yogera amanya ono banna ene byongamba sibimanye kati ntandike ndi okwogera amanya g'abantu besoomanye siina gwe nali nzibye simanyi naye bakwata mundu bwe mutyo ne gwe twakwata n'ekikompola teyayogera kati naawe otandise basajja muli babbi agamba amazima gennyini simanyi bwe bakubisa mundu kati yogera amazima weegaana oba toyagala kwogera bwogezi gundi gwolabika oyine gwe gundi tukumanyi muli bantu bazibu agenda maaso yeegaana emmundu agyeganye tagikozesangako twagikozesangako you do not know how to use a gun. Okay kenzije gwe mugezi wano bampayiriza efirimu egenda maaso toda muyikiriza banno naawe kati mwafuuka baluganda si kati ogenda okudda eno waliwo akuŋŋaanyizza obwana ye mukyalo oli gwe butwala bye agamba mbw agenda kuŋŋa abaana agenda bafuna era nga omukyala gwayogera naye bizinesi umani oli amugani beetaaga abaana kuba obwana bwebwe buliko emitima emiramu abaana abato bano babaagala nnyo emitima gyabwe bakyeginnaweekeera teginywanga ku sigala bwe batyo batwala ngamba ebyokukola si kati waliwo abaguddeko agamba agenda bayamba abasomesa abalabirire omanyi bagamba munnange n'aganaafa bagatemera essubi just saanula njala era gwe kati batandise obbawa ebyokulya ngenda kuleeta kyova olaba ogw'okulya gwasula wammese mu kita omwana w'omuntu agenda anoonya emmere n'alaba omuntu amuyamba kumba amwagalamu kiwoowoolo bannange bantu mwe mube beegendereza ebintu byafuuka bizibu back in action you have just said that you do not know where your friend is ejjambiya gye baleese tetema naye ekyunya basi yogera era ejjambiya eringa musumeni ejjambiya katoyagala bakumbuula toyagala tombuulire jangu eŋŋumi emu ababbi muba bagumu omusajja akulangira obubbi kumbe waguma kulima ebbanga lyomaze ng'olima byogumye efirimu egenda maaso kati engeri gy'oganya okwogera wabeerawo empiso omanyi kino kitunga mpiso banange terera obasa ekyo bajja kutunga bubi afande empiso mulwala banange ogiwulira empiso ku bujiji bwayo tosobola gamba mbu envunza ennuma eri mu kagere owulira ogiwulira empiso efirimu egenda maaso magalo wawulirako nti bamulumisa magalo zeezo bagula empya etwala ogufi so otufi nga magalo omusajja omuto otandika okukaba nga akayuuya ozanya n'okuzanya gwe owulira kati nteeka mu liiso
Mukisigo omusajja moya. Musajja yabba ki? Afano nzita omutwe gunuma teguyinza butakuluma. Kati ngenda kuleetera omutayimba gwe mba nkuteeka mu nnyindo. Ngenda kusonseka omutayimba mu nnyindo. Kati kyogenda okukola yogera. Akasajja koogera kalumemba kalinga akalina obuyinja mu bibuno koogera ye kaluma aluma. Okalaba magalo gikulumisa akabeere gwe efirimu yino wezinemeka kati nze bakoye kulumisa wano mabeere kati njagala balumise michungwa. Sirira mundu sipenga ku mundu sipisa jangu abasajja bakambwe efirimu egenda maaso. Ejo myaka gye giwoola gityo. Laba ennyindo gwe. Gani yagamba mbu emiranga giba myaka. Olaba omusajja atandise otunulanga ekibatu takyabitegeera. Embeera bwetyo bweri. Afande bansonyiwe bambi. Gwe uzanya n'okuzanya ozanyira kwani? Kwa nini unaleta machezo? We? Sagala kunzanyisa bazanyisa abantu. Kati omulimu guno omusirikale ono gumutamye. Bulijjo batundula bayogera mangu. Naye ebiseera ebisinga omuntu aba talina musango. Gw'olabanga yeegaana buli wagamba simanyi. Kale nno oyinza okiyita emputtu oba omuntu okugamba nti mugumu naye oluusi taba mugumu. Tuddako ewa Nalyange Farida yeddiira ayanonye emitima gy'abantu. Atunda mitima bannanga abantu mubaveeko. Omuntu okugamba nti oyo mumute mujjemu omutima yayagala ssente. Naye ng'abantu weewuunye ssente zatandika ddi okusinga obulamu bw'omuntu. Ono yakuba abaana ebifaananyi obwana bwafunye buno obwana bugenda buwuuzuuma mbu bwe sibaafumbye. Omwana mulabira kati omugagga wa Kalineri yeetaaga omutwe. Kati yeetaaga kuliko kendabye nga kalinga akakolola tetwagala bwana bukolera abazadde n'endwadde era obwana obulya greens eka ekibatta kikwambala nga tozinyirira. Batunde emitima gy'abaana b'abandi bo babe bulungi bali amagye amasiike. Ono yeddiira ne bamuwa obwa transport. Bakazi mmwe tubadde tubayita bamaama naye abakazi mutandise okuba n'emitima emikambwe. Woba olya ssente y'omugagga genderera abagagga abamu bambi. Efirimu yaffe egenda maaso. Twetaaga tumanye ludda gye bigwera. tula wano kuba kati nyina ddiiro nyenyina okutula ekiro eno yo emanyikiddwa nga kyakeerako the street girl. Nga munnange omuwala asituka agenda ayongere okufuna abaana abalala. Laba omugagga mirembe gimutuulidde takkuse n'emirembe gye gimutuulidde. Ozanya n'ensi gwe gy'okaabirakaabira abagagga ate bo tebibakwatako era abagagga balengera abantu abalala sibaba na mugaso ku bulamu. Ne tukomawo
yogere mundu we kati lwaki tulegere mundu kyeri netukuleka naawe tusobedde olowooza tunaatwala tetwagala naffe kwekunyakunya naye tuyogera otusobedde munange nandibadde njogera singa mbadde mmanyi weeri nandibadde nayogendedde naye okuva emundu wesimanyiira era siina kyakugamba kati oyagala njogera kyekyesa ojja kwogera saba mukufite naye embadde nsaba ekintu kimu nga temu yagamba oba bamutta bamutte ekyamazima kyekiddako yabagamba ekyokumutta kyekiddako wabula talina mmundu naye nsaba bwekibanga ekyokulisa kyemwagala munzikirize njogereko n'omukyala kuba omukazi namuleka ewaka ne mugaa ngenze kunoonya mirimu waaki toyogera lumu wamulekayo n'omugaa ngenze kubba bana bamu kubakola mu intelligence ali ku ncwiri kati ebintu by'amateeka bizibu abagakolamu nabo ate mulimu abanywa encwiri kati nasooka gyesimu amugawe kiba kyakufa nsaba njogereko n'omukyala kumbe bo nga bambega bakimanyi woyogera n'omuntu omulala yenna nagwo guba mukisa kumufuna oyo omulala ayinza okuba gwoterese muntu omwami ono kyajja kitya okulayika nga waali akwatibwa efirimu egenda maaso kati ogenda okudda ewaka bambi gye yava omukyala aba ali wano essimu ezi Halo? omukyala mama Aisha Ayo. kiki bannange essimu kino yenze taata Aisha mwami walwadde musujjanga oyogera bulala olwadde ki Bannange kyokka gwe watusu. naye n'olyoka otusula eno musajja gwe n'olyoka ogenda oddeyo odde mu mirembe gyo mirembe gw'omanye ennaku buli lunaku ngalamira emirundi emeka nakati nakavogalamira era essimu bagi kugalamira omukyala wa kiki omukyala oluhulidde ekyokugalamira Bannange. bamufunga omwami musibe ndi eno ndi kitalya ndi nalufeenya bufeenya gwe toddamu kwogera Nalufeenya? omukyala yawulira ekigambo kimu omwami kyayogedde nti nalufeenya ali eri afeenya akaana ke kano yenna mwebe Aisha oliyo nemuzi omwana ono Suka mwana gwe. omukyala ayagala bbaawe bwawulira nti omwami afeenya nga bayingira golofa kati ate otukolako olugambo nalufeenya tukufeenye oyagala kufeenya kutibwa manyi bwetayogera famire yo ebigenze bagenda kutibwa afande siina kyenakola lwaki temundeka ojja kukiraba gwe kyoba okola weegaane kyewakola ojja okukiraba ojja okukitegeera tolina kyewakola ali mukomera ndagaitira bakina Uganda zigenda mu Brenda's videos opposite Kisenyi bus terminal wenyini tuddako ewanagaga Mbakiri. Mwana gwe. bali eno bamyuka bumyusa abaana babandi be bafa ali eno niba muli kuki bannange ekintu kino saagala mmaleko mirembe bw'oba tosobola kuleetayo nsawo ya mitima ojogera nze omulimu n'engabira omulala owulidde njagala kulinnya nkyenkya nsitula owulidde naguze edda n'ensaza ne tikiti z'ennyonyi obadde ki tuli wagenda kundeetera bumeeme buvundu oba bizinesi ekulema yogera lumu nti bizinesi egaanyi saagala egenda maaso sinema yendalo yange Farida original names efilimu tulaba Ditch The Street Girl egenda mu Brenda's video natenga bulijjo Bwenga bwe nkugambye naye onkuumirako ko wanene. Kale. Kakati munange mukyala mama Aisha kye yakola ng'akwata ekkubo Eri nti sima. asazeewo
nayo nyamba nadinira asooka abe ng'agenda Nalufeenya anoonye omwami. Asazewo agende Nalufeenya anoonye omwami. Mwami baamusiba, bo bali eno tebamanyi kigenda maaso kiri ku mwami. Yakwatamu ebyanguwa kuba omuntu omusibe oluusi engoye z'abaalimu takyusa, n'ayolekera n'akaveera babe nga badda mu tawuni okutandika okunoonya. Musajja mukulu ali mu kaduukulu era embeera gy'alimu yeeyo bwetyo bwetyo. Kangende nkugerezeeko ku mukyalo ono ndabike nti akufunira omulimu tandika okukola. Omusajja waali bambi we yava mu kyalo alina we yatuukira era munne n'amugamba nti ngenda kuleka ndi nkufunira omulimu obe ng'ogenda maaso n'okuleka ndi okola ki otetenkanya. Sanga 12 nja kuba nkomawo. Kale ye munne gwe eyamuyamba okulabika ndi bagenda okufuna omulimu. Byonna byonna agenda maaso abijjukira okulabika nga ensonga eyamusibya gy'atannaba kulabika ndi ategeera. We yatuukira eyamusuubiza okufuna omulimu ye yagenda. Kiki ekyaddako? Agenda maaso abirowoozaamu. Awo nno jjukira n'omukyalo lubano kitegeera nti omwami ali Nalufeenya. Yasalawo n'alinnya entambula eyinza omutuusa butereevu mu kibuga atandike oba oli awo waliwo takisi ezimutwala Nalufeenya. Tulengera omukyalo ono ng'ayingidde atuuse ayingidde yatuukira Busega. Bw'atuukira e Busega nga bw'omanyi abavudde mu kyalo nga bw'aba kawala ke yajja nako bwe kujja wano asooka akuba essimu. Engeri gy'atuuse e Busega abuuze Nalufeenya bakwatawa. Yeerabidde essimu gy'akubako yali ya musirikale. Kyava akwata omwana amuzingira engoye amuga asooka okwate wano mala okubuuzabuuzaako wano ku bantu. Akaana nga kayimirizaawo nga bw'omanyi eby'ekkubo kakazi katwa ekyalo ne kasitamira ddala mpewo eyinza okafuwa n'ekakuba mu luguudo. Yenna mwebe Aisha oligenda n'emuze tugenda maaso. Munange maama ayiiyayiiya nga bw'omanyi maama bw'alina okuleka nti akola abe ng'alaba omwami kikoze kitya. Aba asala nga omanyi ekyalo amanyire yayigika amanyidde omwana yamukuba booda nga nsava. Booda ali nsava nnyo ate yaddamu okutegeera ebizibu nga binajja bitandika okwesomba tebibaako full stop. Bijja bibanga biriko abisunda. Yoyo madam Sebo gwane ne bampita Tom. tumusange oyina ndaga muntu Kuba kale madamu ndaga muntu agenda maaso watudde mukomera bw'atyo bwe yatandika ogenda okufuna omulimu. Munne yali amufunira omulimu yamugaanira omukazi gwe mmanyi agenda okuwa omulimu. kati bwanziba madamu ekyandaga muntu kyo kikulu naye Baamusaba endaga muntu nga talina. Ono n'amugamba oyinza otya okundeetera omuntu modulo eno atalina nandaga muntu watya nga nzibye. amanja kusobola Yamuga asobola kubba. jimanyi madamu kuba mba njagala akulenga bwe bwankoleranga. mukozi ajja kukola. Ono yamusabira omulimu ng'amuwaanawaana era ng'alaga talina kyasobola kuleka nti akola ekikyamu. Kyamukomewo wano Kaniga gaswali buzibu. ndowooza ssaawa nga 8 nja kuba nkomyewo. Ne bamugamba akomewo Omuyigirize gundi buli kimu kyonna balina mu peace obulungi nga bwe wazikolanga. Kale madamu Kale tujja kulaba enkola ye. kirabika mutaka omulimu baalinga gwe bamuwadde tweyanziza era buli kimu kyonna yali alina okubalika nti yeetegekera kukola byonna abirowoozaamu. Omulimu nga yalina okuleka nti agufuna. Tugenda maaso.
omwana maama we piki yamukuba kati bamugambye beera awo tovaawo. Maama gye yabadde alaze ogenda okubuuzabuuza piki yamukubye amayitire tetumanyi. Kati nga bamanyi eby'e Kampala munnange, Kampala ayogera lulimi lumu, kukola tulo okulya, ebyo bikulu e Kampala. Oyinza okubeera awo kale n'ogaana okulya kuba aba toyina ssente, kyenkano banga agaanyi. Otulo natwo tulala atandise otunula ng'akameeme. Omwana ono maama we piki okuva lwe yamukudde, ebizibu nga binajja bikeera bukeezi. Munnange olunaku olw'ebizibu lukyanga olw'olulala lwonna olwakedde nga lwa mukisa. Omwana ng'alinda nnyina, mwana ng'alinda nnyina, obudde nga bugenda, obubonero bw'enjala olabikira mu kusooka matama, kutunula ng'ali mu kazikiza. Eno waliwo omugwe nagamba nkibooke baba bazikuba kabina naye zitandika okugezaako ebitundu ebimu eby'omubiri. Wuuyo tola kati omwangu asumuludde miranga, n'emiranga egy'enjala nga mizibu. Wali ogamizeeko atandise eri ebusega mu katale wali buli omu abakululwe, buli omu stress zimubawo. Waliwo yaleese ennyaanya ze zitandise okuba nga ezidiba, kati n'engatta eno bagimugulira nga kale yakatandika okutengerera, kati eba emunyiga naye agyagala era n'agikwata mu ngalo. Omwana ku myaka gye bw'amala okulinda nnyina nga tajja oba nga takomawo, yakizuula nkirayika maama yamuleese musuula awo. Era mukazi wattu n'atandika okutambula nga ebigere gye bitunula gyadda, kuba tamanyi batuufu gy'alaga, naye yakakiraba kati nti nnyina alabika yamusuddewo oba nnyina yamudduseeko. Kwe kutandika okukaaba, kwe kutandika okuba nga munnange asinda. Tugenda maaso, efirimu egenda maaso ng'atambula awamwanguyira we yakwata. Olowooza ensinga enekuba kibooke gajanga ogalamire, buli kimu kitandika ng'ekinaayanguwa era embeera netandika okufuukira ekirala. Nagambye mu Burenda's video ne Kagwa videos Kafume Mukasa Road opposite Kisenyi bus terminal. Efirimu zino olaika okuba ni woba ozijja omusubuzi wolaga egenda maaso. Kakazi katunga katambula nga kadda muli ekiro nga buziba. Ng'oyagala okumanya nti ensi ekuba lwe lunaku lw'oyingira e Kampala nga tolina gw'omanyiiyo nawe wootandikira. Abantu gye bali oli n'asula ku lubalaza, n'asula ku lubalaza ne bukya, ekiveera n'engatto mu mikono, kati kutambula butambuzi kyekiriwo. Omwana w'omuntu lengera bw'atambula, omwana w'omuntu lengera bw'atambula nga ne gyagenda tamanyiiyo. Kirayika olunaku nga lwakedde bannange, kakazi katunga katuula awo okuva lwe bazze ejjo tekalina kye kaalidde mpaka n'olwaleero ku makya ayinawo amaziga. Ebyembi bisekerwa, ebyembi bisekerwa. Ali wano ate amaziga g'enjala mazibu, buli w'okuba ennyo omulanga owulira ng'ekyenda kyekisituka.
kale olina okukaaba mu seirensa ekyamazima olina kwekwata nga olina okukaaba naye tokaaba nnyo kubanga oyinza okukuula emmeeme kati olina okukaabira mu seirensa ng'okekkereza ennaku yamusukkako lengera omwana omuto oyinkanidde awo okugwa ku street mazima osooka n'otunula n'ogamba nti ensi eno nsinzibu. Kino nno kibeere ekyokuyiga nti bantu bangi be tulaba nga baba beetaaga obuyambi. Oluusi n'oba tosobodde kumutwala kubeera naye ebbanga lyonna wabula kwe kumanya wa gye yava. Kwegamba kya makulu nnyo okuyamba omuntu okuddeeka. Naddala abantu nga wano we bali newankubadde abasinga baveeka nga bamanyi Kampala yasinga batuuka awo ne bibatabukako. Weewuunye banene ekigendera kyabwe sikyabadde kujja kubeera ku nguudo wabula adde balina gye balaga omuntu omukulu embeera n'emutwala. Ekivuddemu mukazi wattu wuuno tamanyi kyazzaako. Gye bali abaana bwe bati mukadde we n'amulekaawo oba mwerabira ku takisi oba ne batuuka mu paaka oli yeetisse emigugu omwana asikattira ne baawukanira awo omwana n'ataddaka katandisa otunula obulala newa Katonda katunulewo kati ayo kuba family adde bakafiirimuko situmanyi oba badde bamusaba bulungi kati kali wano kakaaba amaziga emimiru katega mitege. Dunia si ndiyo mchezo, dunia nzibu. Katulabe kyatwala ekiseera mukazi wattu maziga ne gamugwako. Omanyi maama wange wamajali maama wo sirwali eri naawe mbeera wammwe n'omuniga n'emuko weeri lipanda agenze kawenjamu ate owoza maama Katonda wattu kakazi katunga kasitamaawo enjala eruma lengera gye kali. Ensi nga tennakutaayiza tuleetanga omuzannyo kakani no tuba tuli awo ogenda okwetegereza Uliyo ono omukyala owaye kiki obadde ositamye awo okola ki? Kyava tandika yoli anoonya emitima gy'abaana ate kano engeri gye kalidde ensugga kalayika kalamu ebiwoowoolo. Maama waali wasimanyi obeera wasimanyi ani akuzaala taata mwava wa mukyalo oyo manyi ali so green kati nkuyambe ogenda oketegereza bakawumula amatu onayinza obutakola bulungi ebintu byo bikuuma bayayi tebabidda kati nga mugamba tebakubbako emaali yo tereera mu layini yabadde agala kabbako nkizi na biwoowoolo kanagaga emaali gikuume tebakubba kumba omwana ono ekimutaasiza lwakubeera muwummule situmanyi oba ebiwoowoolo bye batwala naye nga jjukira abasamize batera okuba nga beeronda omuntu omuwummule gwe batatwala naye oli ayagala enkizi oba ebifuba kiki gayo obukadde 7 bwokka sente ozaagazaaki kati nga takomawe wa boosi ayagala sente nakutuma abaana tobaleeta owoza sente buli kaseera oba owoza sente mpadde nno obukadde 7 wanimpadde mukadde 7 nenyongeza amaanyi mu mulimu kuba abaana balimbalimbalimba na byakulya abaana b'abantu mwegendereze kubanga babalimbalimba n'ebyokulya nga balina kye babaagalako ekirala ngoye kwegamba mbeeko n'ebirala obimanyi mulimba naawe sente osaba nyingi ate omwana toleeta ate oyagala sente nyingi ozikozesa ki? abaana ndeeta
lw'okuba ejjo nnyina n'akaana ke nnabadde ndeeta naye nga kalina pini mu matu. Kati Ndikiriya. Atandika okunyumya we yagudde ku mwana ng'alina pini. Pini byebiki. Kati onyumya ebya pini. Neetaaga bya pini. Ebyo ebya pini naye toddamu byogera. Nze njagala mutima ate oza omwana yadde ne pini. Pini ze nakutumye. Oba alina pini oba talina pini wote wogayalirira mu mulimu. Pini we bagissa ku matu ebeera ku mutima gwe njagala. Koyini kali ngenda kulayika nti noonya tutya tufaayo. Munnange bagamba ennungi sizikya bbiri n'embisi zikya bbiri. Mu kaseera kano mukazi wattu yuuno ali wanajaka alinga emmotoka ezitowereddwa ku lusozi njala naye omwana w'omuntu okumala ennaku 3 nga talya bannange ekyo kiba kirala. Kakazi kattu embeera ekasuseeko atandise kukaaba maama. Tulaba firimu emanyikiddwa nga Adich the street girl nagizigenda mu Brenda's video. Tugenda maaso. For sure. There's another case here. I don't know how we shall handle it. Kakati munange tuba tuli awo muzi safe house z'abakubi ng'aliwo ayingiddewo. You're most welcome. Tusanyusa okulaba. How can I help you, please? Detective ASP. N'agenda maaso neyennyonnyolako detective ono ku madaala ge era interrogator najjayo kaadi ye ey'omulimu. Sebo n'abasirikale bamubaamu ababoobevu era buli muntu bagenda omuwa omulimu nga basinzidde ku ye. Hello, this is Kalukanda Bravo 1 calling Eagle 21 over. Roger. Confirm, this is Mumbai. We have received a woman ASP. Era bagenda maaso wali eri balina okakasa nti Roger. Omukyalo ono ayingidde woman ASP, Assistant Superintendent of Police. Been confirmed. Yes. Receiving Delta. Calling Eagle 12 Roger. Confirm. I think you know what I have come to do. Kati okusinzira nga bwe kitegerekese ekyakuleesa okitegedde. Yeah. Ali so romantic. Kirabika afanda ono baleka bamujja mu romantic base nga tanatandika kujja kukola wano. Check on him. Kati nga tugende tuleke nti tulaba the suspect. According to question, madam. Let her do her work. Bannange ali romantic byawa buli kimu ekikyaba romantic tukutwale. Yeah. Afande ye mwana mola Nasali Jacinta original names ne bamuleeta eri omusibe bali balemeddwa okumwogeza omusibe. Yana kisajja kyatu bakikubye ekibooko ne bakitunga ne bakinyiga bakinyize magalo ne bakinyiga magalo ku bbeere singa abadde mukazi teyandisunye ebbeere kuba baalinyize nnyo. Hello? Omanyi gavumenti erina obukodyo. Banange chiche, how are you? It went. Oh, Bambi, sorry. Omanyi gavumenti eba n'obukodyo bwayo nga bw'ogaana okwogera eby'empaka baleeta eby'emirembe kati eba n'abakyala bayo abanyirira bamukuwa n'akuweeweeta n'oyogera. Kati bwe kiba bwe kiti waliwo emisango gye mba nina okuzza buli lunaku kubanga bano babanga be bayogeza abasibe.
kiba kirungi n'oba nga bakusiba buli lunaku n'ofunayo akwogeza bw'ati. Munnakyalo ono manange sorry banna wange kiri bulungi kale bannange lwaki obwedde oluddewo okubagamba lwaki bakutulugunya ne bakutulugunya n'otayogera yogera emmundu gyeri wamma kale bali tobabuulira nze mukwano gonze gwoba obuulira kimusunaasuna gavumenti ngezi bayinza okuketta ne bakuwa ekikyalo ekinyirira ne kiketta n'okizaalamu n'abaana ng'omanyi babo kati lwe bakugguka bye bayagala omukazi lwanuba n'abaana be nabo ne babatwala okufuuka bambega baamukubye empiso eyita mulwala mpaka ku ggumba toweeweesa okosezza bakunyiga empiso n'ozimba emimwa bali bakambwe ono azikujjamu in the name of okusaasira. Tugenda maaso efirimu egenda maaso kateje bigwera munnange nga tujja tudda ku saidi y'omwana mukazi watuwuna gyatambula gyagenda tamanyi ajja atambula butambuzi era nga tamanyi jadda jagala olabe bwe yeewuuba yatuukira erudda kasasiro era bw'atuukira erudda kasasiro ng'atandika kusumulula embeera buli weerema n'oba nga tomanyi kyozzaako ky'osooka okulowooza ndiddewa bw'oba nga tolina akuwadde sekitegeeza okulya kasasiro tosobola kwetuusaako kyakulya wabula okyetaaga tolina g'osobola kisaba wabula okyagala era ekiddako kugenda kasasiro kuba we wabeera ebyobwereere so mu nsi muno kye tusinga ng'okwewala n'okutya kwe kubanga olya kasasiro era omuntu okumwogerako ng'alya kasasiro kitegeeza ali ku zero, from zero to hero. Aba talina ku zero, aba talina kyalina wabula aba magombe. Omwana okubange wabe baali balima ebihimba n'emisooli kati ali kasasiro ono wuuno kimwemolerako wekyetunuza wekyekwe abakazi abo nekitambula nekifuluma nekireeta entebe nekidda nga kisunguwadde nekyesesaasesa kisirikale oyinza kirabaawo nokimayinja babitendeka okwogeza abasibe abaganye okwogera kikuweweeta noba oyina mundu yokka noyogera netanka wadde togirina tayagala kwogera emmundu eriwa nze ngenda okutolosa neyogera emmundu gyeri ate wetolokera netolosa ngenda okutwala gwe nja okusanyuka naawe kimusuubiza okulaba we bagamba
kati oganye okumbuulira bali waganye babuulira nze mukwano gwo oyingidde otya ekkomera era wazza otya wavaawa emundu gye babanja omwami ono kiki emundu gye babanja omukulu ono emundu kiki madamu nkubulire madamu ekyamazima emundu sigirina tugenda maaso efirimu egenda maaso tuddako ew'omwana mukazi wattu ali wano ali ku luguudo nga nijagenda tamanyi okumanya ensi eno banange eyina ebizibu gwe nookeera okutambula obutambuzi nga gyogenda tomanyi wabula genda bugenzi ajja atambula bamuyita namwebe Aisha olegino nemuzi era nga tumujjukira mu firimu nga ziga lya muto kano ke kapya kalina gye baatadde omusibe gye baatadde oluyi kati ate mukwano gwe takuba abandagaza omulaba omuntu ayinza okugamba wakisa kati kati ogenda okwogera amazima toyagala gwogera nze nkoowa okuba mukwano gwo ate nekugamba nga toyagala kwogera oba mbulira oba oganye lumu nkubajje nekiseka kivuddemu oluyo naawulidde nga akubwa engatto kimusimba enkondo linda ate kenagikusimba awasimba ojja okukitegeera monde semanyi weeri kamanyi weeri gwolowooza n'emimwa balina azaalibwa na minene emimwa egikino gibanudde toyogere mundu kanzije yamugoba togenda kwogera mundu gyeri kanzije mukazi watuuna atambula naye nga wawaalaga waliwo gamba nti noonya naye ng'onoonya ansa wootamanyi waweeva ennaku nerabika nga mwana muwala emutandise muto bagamba ezikusooka ne zitajja luvannyuma mbuzikwambale ng'oli muto w'olikula byanguwe kale mukazi watu ennaku nerabika okuba nti emukedde kiki ekigenda okuddirira mu bulamu bw'omwana ono bye tugenda okuzuula abadde namwebe Aisha nga kuzanyiranga Aisha nalyanga Farida kisitu sitanule nalubawo amaali yenni mwena tubagala nnyo abatulagira mu bina Uganda nezigenda mu Brenda's video opposite Kisenyi bus terminal abankuumire